555 ojja kuba ngomanya ebisingawo okubukinga tiketi yo oba okubukinga emmeeza yo osobola okuba nga ogenda mu kivulu kya Muganda Fono King Saha oba gwe tuyita Mansour Semanda nga 2 mmeka ng'ennaku z'omwezi ezisookerwako zijja kubeera 24 lujja kubeera Lwakutaano ffenna tubeereyo mwenna okuba nga tujagulizaako Muganda Foyo okuba nga organize concert eyo bakuba emiziki akalangako okubiri kasoma bwe kati the Swiss Noop chapter bakutegeeza nti ejja kubeera okwekalakaasa okuvumirira eddembe okulinyirira eddembe ly'abantu era kujja kubayo okwekalakaasa okulinyirira eddembe ly'abannabyabufuzi saako n'okuba nti tewakyali eddembe ly'abannayuganda bonna mu beegazanyiza okuba nti boogera ku byobufuzi ng'era bajja kuba bavumirirwa okuba nti baayisa Museveni ayagala okugjawo akakalu ka poliisi oba akakooti era Museveni ayagala kuba nti alinyirira eddembe ly'abantu okuba nga alitaddeko gambutusi okuba nti bavumirira ekikolwa ekyokuba nti batandise okutondawo obubinja bw'abatemu butandika okutulugumbula bannayuganda by'okulonda saako okutiisatiisa kw'amatabani we Dere Drinking General okuba nti buli lunaku lwavaayo okukola ebigambo bino mu kutumbagano agezaako okutiisatiisa abantu saako n'okuvumirira ekikola kya Uganda okozesa ensimbi z'omusolo okuba nga bavujjirira ekibiina ky'abayeekere ky'Abanyarwanda ekya M23 okwekalakasa kuno kujja kubeera ennaku z'omwezi 18 lujja kuba lwa mu 18 mwezi ogwokubiri mwaka 2025 bajja kwekalakasa bifo bijja kubeera 3 bweddu ku conference ewasookerwadde bajja kwekalakasawo ku ssaawa 3 mpaka ku ssaawa 5 n'ekitundu bagende ku embassy ya Uganda esangibwa e Geneva bajja kubeera ku ssaawa 7 kitundu okutuukira ddala ku ssaawa 9 then bajja genda ku United Nations okuva ku ssaawa 9 n'ekitundu bagende ddala mpaka ssaawa 11 ez'akawungeezi bakutegeeza ng'oyagala okumanya ebisinga ojja kutuukira omutesitesi ku ssimu ye ey'omungalo eno kasalaba 4164644 ojja kuba omufuna bulungi akutegeeze biki ebinaabigenda mu maaso mu kwekalakaasa okwo mu ggwanga lya Switzerland mu Noop chapter stroke people power. Alright, akalango kawedde akalango bekamala okuggwa njala mumpita abantu balwamanga njala mumpitire Mpuuga ne Mapuuga njala mumpitire Anita Amongi njala mumpitire Muhoozi Kanyarugaba njala mumpitire Museveni James Birungi Christopher Damulira Emeka Tabaazi njala mumpitire Inspector General of Police abo nsose bayita bonna Lufaya njala mumpitire Muhoozi Kanyarugaba mumpitire Kitaawo Museveni mumpitire Mama Birangirangi n'abatulege Anita Amongi Mpuuga ne Mapuuga ne kagrupu ko n'akadipi block ne Museveni nga kwali njala mumpitire James Birungi akulya Semwai njala mumpitire wa ISO mukulu James Katabaazi mumpitire wa Crime Intelligence mukulu Christopher Damulira bwe bamala bayitaawo njagala mumpitire President wange wa Den Manyale mukutambula agenda ajja kubeera ku video eno njagala mumpitire wa Foot Soldiers mwenna njagala musalemu video ya leero naddala zino security alert zengenda okukola muzisalemu njagala musalemu security alert zino muziwulezi ba Foot Soldier bonna babe nga bazifuna bulungi nnyo bwe mmala okubatuma abantu njagala mumpitire Saalonga Mulenge ejja wasanya Kalooli afutubadde Mmengo naye abeere ku video eno bwe mmala okuyita Saalonga Mulenge ejja mumpitire Felix Kulaije abeere ku video eno Felix Kulaije abeere ku video eno ngenda kusaba n'obuwombeefu omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka amunnomere kutu amugambe nti waliwo ate ekyetaagisa okuba nti kiwulirizibwa olwale mu security alert zengenda ofulumya naye mumpite ku muntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka abasajja baagala kuddamu okukola lulamba ne security alert agenda gyo olwale then male nte amasimu abantu bategeere bulungi nnyo kyekigenda maaso tetugenda kulinda okujjako ngera sooka kwebaza ba comrade mwenna abali mu ggwanga lya Bungereza abasobodde okugenda okwekalakaasa olwaleero mubali nnyo balinde ba comrade kyemukoze mbadde nnanga okwekalakaasa kuno kubadde olwaleero mwebali nnyo bambi mwenna abasobodde okuba nti mugenza okwekalakaasa simanyi lwaki ate ekifaananyi kiganye bwe kiti naye nga ba comrade mwenna abaddeyo mu kwekalakaasa kw'olwaleero mu ggwanga lya Bungereza mwebali nnyo mubalinde ddala omulimu gumukoze temujjanga okwo abasobodde okutta obudde bwammwe n'ebiseera okuba nti mbadde mu kwekalakaasa mwebali nnyo mubalire ddala mwenna mwebale kukola mulimu ogwo abasobodde okugenda okutwala okwekalakaasa nga mulaga obutali bumativu eri gavumenti ya Museveni okutulugunya n'okuwamba abantu n'okuggyako abantu emirembe mwenna abaddeyo mbebaza nnyo mwebadde mwebalidde olw'ensonga nti
video nzikute neziteekayo ku page enkadde ya Kajubi 2 ne ARLBS video kweziri abasobodde okuzira mujjazira abo ku YouTube sisobodde ziteekayo olw'obudde obutono kale mwenna abakulembeze ba national platform mu chapter y'Ebungereza mwebale nnyo baleetera kuba nti mukoze omulimu ogwo gw'okwekalakaasa temujja ng'okwo. Alright, tugenda kuyita mu bwangu nnyo ndoza kansooka empisewo obubaka buno then tulyoke tugende ku security alert. Nga bwe nzija mbagamba nti eggwanga Uganda eryokanga netunya tulebe sisebo zenkano emyoyo amawanga mangi gafuze ku ggwanga Uganda naye tubadde tetulozanga kukufuga kw'abasajja abakamente oba abayonkente wabula tukitegeddekera tukinoonyezezzaako bulungi kati naffe tutegedde kiki buli muntu kyasobola okukola singa bafuze eggwanga eryo tutegeddera tunozezzaako twagala okubaza Yoseri ne Banyarwanda banno okutugumya emitima n'okututulugunya n'okusuula eggwanga mu ntata okulifula nti mulifudde kyakuzanyiramu nga mwokutta si kizibu kyammwe nga mulowooza temutambuze tesobola kwerwanako eggwanga mulifudde ekintu ekisekererwa nga bwe twogerera olwaleero omukyalo ono omukulu Joel Ssenyonyi Loop ng'akyalimu atannafuuka Loop yali akulira Kosase yatwalaganya omukyalo ono gwe bayita akuli ekitongole kya Uganda Airlines bamutula kinaga omutalina bitabo bamuteeka obuteesi era nabagamba bwe mutamugobye eggwanga ligenda gwa mu ntata. Wetwogerera olwaleero ekitongole ekyennyonyi ekya Uganda Airlines mu bbanga lya mwaka gumu n'ekitundu kyakafiirwa obuwumbi 238 mu nkola yakyo ey'emirimu. Omukyalo ono bamutuula ki n'akabinja ka operatinga Uganda Airlines ng'erinnya bakatufiiriza eggwanga obuwumbi 238 mu nkola yaabwe ey'emirimu. Nabagamba ennyonyi ejja kugwa lumu nga tewali muntu yenna agenda fiira mu nnyonyi agenda kusasulibwa ndowooza mwali mulowooza nsaaga simanyi lwaki ekifaananyi kiganya okujja era lwaliro kyekyanze naye kirimba kijja kulaga kifaananyi gw'olimba ojja kulaga kifaananyi gw'olimba ojja kulaga ojja kulaga ndowooza mula bulungi post eyo oyo mukyala ekitongole kya Uganda Airlines kifiiriddwa omwaka gumu n'ekimu kyakafiirwa obuwumbi 238 mu operation yakyo ekyokukola obuwumbi 238 ze ssente ze bakafiirwa ndoza mutegedde bulungi nnyo. Bwe tuvaawo then waliwo omukyalo ono akulira ebyobulamu mu ggwanga Dr. Ruth Acheng mujjukira bulungi era nga mukulu Joel Ssenyonyi akyali wakosase yagezaako enfunda bbiri ogenda okulambula eddwaliro ly'Ebowa ne bamugaana bamugamba tasobola kukebera ddwaliro lino alina kumala kufuna lukusa n'afuna olukusa era lyomugaana wabula omukyalo ono Dr. Ruth Acheng mu bubbi bwe avuddeyo n'agamba olwaleero nti Dr. Ruth Acheng asaba akawumbi kamu n'ekitundu ak'ensimbi eza Uganda ogenda okulaba eddwaliro ly'Ebowa lituuse olwaleero kubanga babasuubiza okubanga limalizibwa mu nkomerero y'omwaka guno gwennyini. Kati omukyala Dr. Ruth Acheng agambye nti ayagala akawumbi kamu n'ekitundu ensimbi za Uganda azikozese agende alambule eddwaliro ly'Ebowa. Mukyala Ruth Acheng okuva ku Ministry of Health wootuula okugenda Ebowa n'emmotoka yo n'abantu boogenzera 3-4 mumalawo akawumbi kamu ak'ensimbi za Uganda. Mpozi watuguzaako emmese buli mmese ya bukadde 8 yo ate mbadde ndirabidde kale tetufaayo buli kimu kikole muli munnaku ezisembayo watuguzaako emmese mu covid buli mmese ya bukadde 8 kati gwe okuva ku Ministry of Health e Kampala wali otuuke Ebowa wataweza kilometers 30 otuggyeko akawumbi kamu n'ekitundu ku nsente z'omuwa omusolo muli babbi nnyo bantu mmwe oyo naye tumuvuddeko. Tugenze ku kakiiko akavunaanyizibwa ku enkola z'emirimu za gavumenti olwaleero kabadde kayise Ministry ya Defense ennyonnyole ku biki kabadde kayise Minister Defense n'ebitongole ebikwasaganya ku byokwerinda mu ggwanga
ne kabadde kasubira nti DDG ajja kujirako wabula DDG tasobodde kujja akakiiko kano ne bakagoba ne bakagakaddeyo bukana bakaze kajja kujja ne DDG wabula DDG ategeezezza ku mitimbagano jenga yakadda ava mu kutabira agambye nti tasobola kugenda mu parliament kusinkana batumba wava wali mu parliament era bakikafu baba bagalagezaako mumanyira ayinza okujja n'azingako parliament n'ajja kwabona n'abakwata omanyi nabagamba nti mwana mugimu ava ku ngozi bamuddiza essimu ali mu kuwandika ebigambo bitategerekeka kati mukitegedde bulungi nnyo mwana mugimu ava ku ngozi kati awo njagala tuve ku budde tulina butono nnyo katugende ku security alert ziri 3 njagala security alert zine 3 buli omu ginsalire mu gisaasaanye esooka buli gyenjogero olwale mugenda girabako okujjako nga bagikyusizza ku security alert zine 3 buli kyengenda okwogera mugenda kiraba okujja nga bagikyusizza tusimbudde mwenna ba comrade naddala ba foot soldier abali mu kuziika comrade oba MPA Segirinya Muhammad abagene Masaka okuli Sauda Madada ne banne mwenna mumpuliriza bulungi nnyo ne bana Uganda mwenna era njade president awulire security alert eno ntegezeddwako ntegeze president ne ba foot soldiers mwenna ne family ya Segirinya kano bakabasaliremu omukyala Anita Amongi Mpuga Juliet Kakande Abedi Bwanika Muhoozi Kanyerugaba Museveni bapulaninga okusinkana family ya Segirinya n'abamu ku baali ku mukolo ogwo okulaba otya bwe bayinza okuggula omusango ku kibiina kya National Platform okusingira ddala foot soldier bakulemberwa mu Sauda Madada babavunaane omusango gw'okukuba n'okulemesa omugenzi oba omulambo gw'omugenzi okugutwala mu kisaawe omusango guno baagala family member wa Segirinya oba omu ku mikwano gya Segirinya be mwalabako baabuze buuzo agenda ayambeko abantu bemmenye baggulewo omusango guno bamala okuguggulawo ku biragiro bya DDG ne Museveni bagenda kulagira foot soldier bonna abasinga obungi abaali ku mukolo ogwo bakwatibwe batwalibwe mu court martial bavunaanibwe omusango ogw'okusangibwa n'ebyambalo by'amagye ebyagaanibwa era essaawa zimulindirire nti bwe muwulira nti bafoot soldier baguddeko omusango nenga DDG anoonya family member one of the family members oba relative asobola okuyimirira ku lwa government agende bamuwe security ayimirire bamukozesenga omuwabi w'omusango baguggule ku foot soldiers n'ekibiina kya National Platform batandika okunoonya foot soldier omu ku omu bayinza okukozesa omu ku bafamily member okusingira ddala abawala abo oba oli omuvubuka gwe bayita Kasagga if I'm not mistaken Kasagga oba n'omuntu omulala okuggula omusango ku foot soldier ninga baagala mmene kwata Sauda Madada ne ba comrade abalaba foot soldier abaali mu lutalo lw'okulemesa omulambo ogutwala eri baagala baggula ku musango nga bakozesa family member wa Segirinya oba relative yenna bamala omuggulako omusango fairo bagiwanvu batandika okukwata ba comrade bonna babateeke munda kati kino bakyagala kubanga babaswazizza nnyo naye bwe mba mwagala okukakasa kye mbagambye nti kino kigenda ku happeninga DDG ku mutimbagano nga yakadde okumala okunywa Naira agambye bw'ati I gave permission from today for all security agents to arrest on the spot any noob or other opposition group wearing anything resembling a military uniform, and those who do not respect the order I have their own problems. Bwamaze okutula mu meeting bamaze okuteesa ekintu kino kuba tekinnafuluma wantu wonna bwamaze okutula mu meeting amaze okiyisa nga bisobola kifuna kati nze nenkifuna nensirika n'alyoka atwitinga Muhoozi wadde tumanyi totegeera ne family yo mwenna nenjagala for the first time weekako okutegeera Anita Amongi naye tumanyi totegeera nenjagala weekako okutegeera Museveni azuwe nawe tumanyi okutegeera ko otegeera oyo sakubanga emyaka gikugenzeeko njagala mwekako okutegeera Mpuga de Mapuga omusezi wa Century nawe wadde totegeera ng'olimu akabano nkusaba weekako okutegeera bw'onyigiriza nnyo ennyinda ate bw'onyigiriza ennyinyi ogireeta omusaayi
Bannayuganda beekumye tebaagala buvuyo. Ne mugezaako nnyo okubanyigiriza okutuuka ku kkowe lisembayo nti tebalina kyakusalawo. Ndi wano bategeeza temulina monopole ku violence, temulina monopole ku mundu, temulina monopole ku buyeekera nti musobola okugaana omuntu okugenda buyeekera. The only option abantu gye basigazizaayo is to keep law and order era kye bagezaako okukola. Naye omugaana okwekako okutegeera nga buli kimwagala kikozesa force okusiba abantu nga mubasiba nga ate mukozesa obukyamu. Mujja kuleeta akatyabagakanago mu ggwanga eyo. Ebisigadde mujja bikwatisaako emikono ebiri. Nkusaba muhoozi wadde otamidde weekako okutegeera wadde tutegeera. Azuwero ne kitawo mugambe Anita Amongi Mpuuga family ya Segirinya mwekako okutegeera ddete mutegeera olw'olumu. Temulina monopole ku violence, temulina monopole ku mundu. Temugenda kutiisa bantu nga bantu buli muntu mutadde mu mufiya kubanga temulina monopole ku kintu kyonna kubanga nammwe ensi mwawamba mpambe nga mukozesa manyi ate ensi si yammwe. Ekyo kibagambye security esooka bakomredi mwebereremu nkibagambye kubanga nzi nali nafunye dda sources ku macha onagenza okujja okutamirira ku Twitter ng'oyera information nagifunye. Anita Amongi mwali, Muhoozi mwali, Mpuuga mwali, Juliet Kakande mwali, ne Museveni kennyini ne Ssemwai ne Iso. Banoonya muntu mu family ya Segirinya oba omu ku bantu baliretedde ku Segirinya mikwano gye bayimirire bawe protection bagule omusango fere bagisanctioning batandika okunoonya ba foot soldiers mwenna abali ku mukolo ogwo babakwate baguleko emisango gy'obutujju babatwale mu court martial. Ekyo security alert esooka mu recording mugite tugenze ku yokubiri. Nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka n'abo beesiga ab'enkizo abamuliraanye. Olwatta ssebo nalumanya eno security alert nsaba egende eri Ssaabasajja Kabaka wonna waali. Wattu abavubuka b'omulembe Omutebi tugezezaako nnyo okwobereramu naddala okubuusa ku batamanya ngamba abajja Emmengo abaakabano Abaganda mannya. Ssaabasajja Kabaka asobola okuloopera nti twagezaako nnyo okulwana okukuuka ejjembe ngeri abaga nti lwanira obukeekuuka ejjembe okutaasa batamanya ngamba emirundi enfunda bbiri olwasooka lwe baali bakukusa okutwala mu ggwanga ery'omulula ne Kenya n'ennwana okukuuka ejjembe. Ogwokubiri lwe bakukusa okutwala e Namibia mu buwaŋŋanguse gye baali bagenda okukumizisa omusu era byonna nga mwebiri ne tulwana okukuuka ejjembe mpaka lwakomawo ngeri oli mulamu. Wabula nga omanyi nti enkwezenge tezitudde mu Mmengo mwennyini. Enkwezenge zikulembeddwamu Ssaalonga Mulenge ejja wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ne Kabana group eri Emmengo batudde ne bakola enteekateeka n'ekitongole kya Chief of Military Intelligence nga Museveni mwali ne Muhoozi ne bagamba bagenda kukola kye tuyita okulumba olusembayo okulanga bakujjawo era bagenda kuddamu okukozesa enkola ya butwa. Meeting yatudde buli kimu ne bakisalamu. Nkusaba woli wonna Ssaabasajja Kabaka wonna woli nkusaba otegere nti omutamanya ngamba wasanya Kalo Charles Peter Mayiga bakamba bi Museveni Salimu Saleh batudde dde okukola omulundi ogusembayo olumba olusembayo bakujjewo nga tebaagala oyingire kawulo ka 2026 bakusangewo. Meeting yatudde resolution bagikoze dda era nga operation zino zigenda kuba zirabirirwa abakulu bano wammanga kamba kusomere nawe kennyini obeewulirireko. Operation zino zigenda kuba zikolebwa birungi kennyini akulya Chief of Military Intelligence Katabazi akuli Amyuka Iso Kahanga Muhanga onoye kojja wa Drinking General nga bagenda okubanga overseeing operation zino okugezaako okujjawo nga nenda bugisimu fungize luto esembayo. Ngenda kusaba Ssaabasajja Kabaka n'abantu abakuliraanya bakwesiga oba wesiga. Omuntu akufumbira eddigobe mwegendereze, omuntu akolera ku ngoye zo mwegendereze, abatambuza entebe yo begendereze, abategeka ebyokunywa begendereze n'emikolo gye bakuyitamu. Ndi wano okutegeeza mu butongole nti Ssaabasajja Kabaka waliwo enkola nti basobola okusindikira omuntu nga yamaze okufuna antidote n'akukwata mu ngalo n'akuwa obutwabwe n'atambula ate ng'omuwa butwa omu ali Emmengo ye musajja mukulu afutobadde ku Buganda wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ekyabadde ng'akikola. So njagadde okuluma kutegeeza nti wonna wooli nyweza security yo abasajja bazzemu okkola olumba olusembayo mu bulamu bwo. Ebyange mbyogera kate ng'omusezi abula essiyani nti ngenda kulira ku bantu bange ebisigadde Allah yasinga okutegeera kubanga ne mbadde nga mbyogera babadde nga babiyisaamu amaaso ate oluvannyuma ebivaayo ne bibbulukuka nga tewali n'omu yenyeenya. Nkusaba Ssaabasajja Kabaka ku luno weebereremu, nkusaba weebereremu ku security yo n'abantu abakuliraanya abantu bonna bafu nga bwe nakutegeezaako gye buvuddeko nti
lubala embeera nga n'embiro kwotadde olumbe lugondo kutta luli mmengo werutudde lwambala amasuuti lulina convoy lulina emizinga lutambudde lwomulukola investment mu Buganda baluyita Wasanya Karo Charles Peter Mayiga Salonga Bulengejja omusajja omunyarwanda yagenda okutta kubanga ne mission lwali bagituddemu ne bagimaliriza esecurity alert eyokubiri ngifundikidde ngenze ku yokusatu eno security alert njagala egende buli munnayuganda yenna okusingira ddala abaana ab'obulenzi abali mu Buganda naddala mu bendo erya Luwero Triangle bw'obanga oli mulenzi musajja Muganda ng'oli mu bendo lyetuyita Luwero Triangle oba kato corridor nkusaba ompulirize bulungi nnyo olwaleero bwe ngamba Luwero Triangle bye bitundu omwalwanirwa entalo za Museveni ngenda kusomerako ezimu tutandikidde Gomba tugenze Gomba Mityana Busujju tukiddeko ne Masaka olakayiwa tukiridde Mubende tuyingidde Luwero mpaka Ngoma tugenze Nakaseke tuyingidde Neri ewali Nakasongola mu bitundu byonna bw'obanga oli muvubuka Muganda nga tonna wayira obanga wayira dda ng'oyagala mukyala wakubiri bw'oba tonna wayira kubayita okuwasa obanga oyagala mukyala wakubiri wuliriza bulungi nnyo buno obaka njala bugenda eri mmwe Museveni ne ttiimu ye ey'Abanyarwanda munnange batufuukira ekyambika bwe twogerera essaawa zino enteekateeka endala ey'okubba ettaka ly'Abaganda yiino wano wammanga bayingiza abaana ab'obuwala Abanyarwanda bateekeddwa mu bitundu by'ensomye abaana bano ab'obuwala Abanyarwanda baliko ne babulooka naye nga bali ba state agent batambula banoonya muvubuka yenna avubuseemu alina ekibanja oba alina ettaka kasitaka kutande bakusanga toyina mukazi nga bagga mumanyi nti munnange okubeera omusi kirungi ffe tulina omukazi tusobola okuwa omukazi ngababuuza mitendera ki nga baga nti ffe tukuleetera omukazi n'otuwa emitwalo 25 oba kakadde n'oba toyina basobola okuwola omukazi abawala gye bali era abasapulayinga kati gwe olw'okuba amaddu mulina mangi nnyo musajja wattu ng'oyagala okujja ekiwojjolo ng'okkiriza nga bakuleetera omukazi ng'owasa nga bwe nkoze bwe nti sigenda byogera wayita ebbanga mpawe kaaga ng'omukazi aliggwako omukazi olufuna eggwako n'azaala gwe kennyini omukazi bw'atagamba ati akwawukanyeeko ayagala mugabana ebintu ng'ettaka batwala kino kitambudde mu bitundu by'ensomero abavubuka bangi nnyo bassiddwa abakazi ne batwala ettaka kati mission eriwo y'abawala Abanyarwanda bayiddwa mu bitundu ebyo kubanga batwala ettaka ly'abavubuka Abaganda tebagabira muntu mupangisa nkiddamu teri mukazi Munyarwanda gobowa muvubuka ng'apangisa banoonya omuvubuka either wasikira ettaka lya kitaawo either weegulira ekibanja ng'era oyinamu kasente akatuna kasobola teba wamupangisa no nkiddamu teba wamupangisa banoonya nasikira ttaka nagula ekibanja nina kyendi avubuka abakookolimi abategeera mu bitundu by'ensomye abawala batambuza balina ba agent guno omulimu gubaddemu naye nga tegunnategereka mbagambye Gomba Mityana Busujju saidi z'e Masaka yingira Mubende genda Luwero Nakaseke Ngoma genda wonna yonna bonna bagenda bakikola ng'abawala bataddemu bakola mulimu ogwo kati gwe Muganda nga omuvubuka ali eyo nkutegeeza bw'oba okyagala obulamu n'okukuuma ettaka lya kitaawo n'okukuuma ebintu byo munnange weewale ekintu ekyo kubanga kiri mu kutambula pulojekiti nnene nnyo anaaba takitegedde gw'omanyi fogwaffe gwakwogera ogwamma gwakuwuliriza bw'oluma towulidde tekinkwatako nze ogwange okugambye pulojekiti nnene nnyo etambudde mu Buganda omuzalamu omwana olumala omuzalamu omwana nga gatwawukanye tugababe n'ebintu bwe baki ng'olina emputtu nnyingi gwe ng'ofa nga batwala ttaka kubanga emishoni yaabwe nze mukitegedde bulungi nnyo namwe n'abavubuka abali mu Buganda mbategeezezza kino tekikwata ku bali mu katakoli mu Buganda wonna kubanga kitambula era bakimanyi abaana Abanyarwanda bayitiridde mu Buganda bangi abaffe babalemesa bagenzi kubyeyo musigadde nga temulina kimulina yensonga lwaki mulaba singa okweyambula ku social media kati nabone airplay bonna bakabano ye security alert yokusatu yembadde nobbawa era yonji maze
abategedde tegeera atanategeera kati nga tuyingira omwaka guno mpya tugenda mu kalulu abantu bano wammanga mwegendereze nnyo nga tuyingira mu mwaka guno mpya twakaguyingira abantu bano wammanga mwegendereze nnyo asooka jjajjaffe ow'Obuyisiraamu omulangira Kasimu Nakibinge Edward Katumba Wamala jjajjaffe omutaka Engineer Alan Nakirembe Kawaliggo Haji Lubyayi Kisiki Vice President Northern Uganda Dr. Luna Zedriga Joel Senyonyi Theodore Sechikubo Sheki Kiti Father Chibi mwegendereze nnyo mu ndya yammwe entambula yammwe na buli kimu kyemukola kubanga babatambulirako amannya ngamenye mwegendereze nnyo besimenye manya mwangamba bamusibalabula aba NRM sijja balabula kubanga na ku list kwe bali nenjagadde kwogera kaawa all right aho tugenze kati kampisewo ebigambo bino biri bisatu binane mu video no tugende maaso nabagamba mbadde mbasomesa ku kigambo kya Museveni okutta abantu nawamba emirambo gyabwe namala nakola effujjo nasasula basasudde okola diversion ekyavirideko okujjayo kagege okujja okwogera ebigambo bikikinike bikikinike nakanga abantu kinabagambye mwakirabye ekyo sikiddamu basagala muwabudde kinayogeddeko kyagenda okukola mwakirabye sagala muwabudde wabula njala soka bazanyira butambi buli muna Uganda ozukuko obwongo nti abasajja badde babatire ebbanga ddene nga temulina information omujijja ngenda bazanyira akatambi kano mu kuziika kwa Honorable Serena Nabanda mugenda kulaba omusajja y'omu eyetaba mu kutta Serena Nabanda gwe bayita Kagege Nsereko Muhammad bwe bamala okukumpanya n'okubba sampo za Serena Nabanda zali zigenda wero kuzula nti butwa wattu omusajja ono ate yagenda okuziika mu kuziika ate n'agamba abantu gye baziika Nabanda nti mwekalakaase mulumbe gavumenti ey'Abanyarwanda yasse mwana wammwe naye nga ate yeetaba mu kukola ki yeetaba mu kutta omwana ne sampo n'azibba bwino tomulina mukana akatambi eyali atutte obubaka bwa Museveni mu kuziika yali prime minister yali prime minister okumeka Moses Ali bamuyuliza amabogo message y'amabogo yali asinze okuva wa Museveni ne bagiyuza mama Serena Nabanda n'agiyuza omumanyi for information tuba nayo mwetegereze bulungi nnyo I have come here to represent the President Museveni. With a written letter. And this is my second official.
mutegedde ye omu yensereko ye yabadde era ne mu bintu byani bya Segirinya wali yagamba nti mulekane Sebuto Buto mabega yasani yasende banda kankabadde mutege Sebuto Buto mabega mbwafune message kyokka ye omu ye yali mukutto muwalo mukubuza abuzo bujulizi kakano kankabadde ulira Puto mumugambe yali densanji nabandaye. Well, I have come here to represent the President 7. With a written letter. And this is my second official. Bwamalo kutta nga akuwa state funeral kati omuntu yomo yabadde mu nfa ya Segirinya yayogera Katemba n'aleekana abantu kati kambaddize yakatambi akala kyokajjukira oluvannyuma lw'okuba nti Serena Nabanda bamuziika dokita ne bamukwatira ku kisaawe eyali atwala ebintu ebyo boyfriend Adamu Kalungi mu 2015 bamuta n'agenda alya butaala Serena Nabanda n'aziikibwa eyo case ne bagiclosinga nabagamba bali tebagoberera politics tujja baga ebigambo bino Serena Nabanda bamutta obujulizi ne bapokweka ne dokita yagenda okukola sample bamukwata era nga Nsereko mwali mu 2015 boyfriend go bayita Adamu Kalungi bamuta n'agenda ne case ne bagiclosinga tedda mu Serena Nabanda n'ayitaawo kati otuge bintu bino tuba tutegeeza information nti mwegendereze nnyo betugamba ulira kano kali mu church bino byali mu church bali omunso buyayi bwete yabutandise leero bali omunso buyayi yabutandika dda yokusabira omwoyo gw'omugenzi yabadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Butaleegi okubadde kwezi Yesu Kabaka wano mu Kampala kubadde Makusyankalano omu ku basaba abakola emirimu k'ekibejja gy'omulamu gwa Serena Nabanda nga ye Dr. Principal y'omunsi era nga ye mubaka wa Kizisiti mu Palamenti bw'asinaategeeza ng'omu ku basawo abadde yatwala ebitundu by'omugenzi okukibejjibwa bw'akoledde ku kisabo ky'ennyentebe ng'ateekateeka okugenda e South Africa. Unfortunately, this morning I got the disturbing information that the doctor who was flying to South Africa was intercepted and arrested at the airport. Kino kisanudde abakungubazi olumisi bategenda obulungi maaso n'enkyankalana. Why did they have to arrest the doctor? Didn't they know that he was a Mugabe? Even money wants to whether he's not. Wona nyina omugenzi asituse mu busungu n'abako byayogera n'ategeeza nga bwali mu bulumi obw'ekitalo n'asaba omuduumizi wa poliisi Omulangira General Kale Kayihura abetondere olw'ebikaba bye yayogera. It is that some police stopping the investigations to go. Now how will I know what has killed my daughter? When the police is on which means they know. Let Kihura know that I'm in pain if he is really a parent. Wabula poliisi yangu okufulumya ekiwanduko era omwogezi wa poliisi Judith Nabakuba agambye nti kituufu omusawo abadde yeetwala ebitundu by'omugenzi w'okukijibwa Dr. Sylvester Nzuwo bamukutte olw'okuba tabadde na lukusa okutwala ebitundu bya Nabanda okwekebejjibwa kwa poliisi omulimu guno yagweddiza n'asaba abantu okusigala nga bakakamu. Omuntu yenna aba ayagala okubaako ekintu kyakola oba okwekenneenya okulala aba alina okugoberera emitendera gy'amateeka nga bwe gigamba okusobola okufuna sampo mu butuufu ate era nga abakugu ba gavumenti Analytical Laboratory
balina okubeerawo ne wonna wabazitwala balina okubeerawo ne bamugoberera. Abooluganda abalala nga bakulembera mu kitabo Muto Fred Mukasa boogedde kufa kw'omugenzi mwategeeza nga olwo abantu abamutuukirira nga beeyise abakola olutalo lwa New Vision bamusaba nti bawandike nti yafudde ekikutuko. They introduced themselves as workers of New Vision. They took me aside. They told me that Mr. Mukasa, you have lost your daughter, but allow us to pronounce that it was an heart attack. Bana light eganyo olwaleero simanye oba njabuga tambuteke ku njabuga tambatire ku YouTube ku Facebook mulabe kubanga light eganyo sometimes light egana simanyi lwaki ne bwogikendeeze serisegera kyekimu so simanyi lwaki kanda oba nsobola okka wano ndabe oba kisoboka. Kisigala kyekimu. Misa eyokusabira omwoyo gw'omugenzi yabadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Obutaleegi okubadde ku Yesu Kabaka wano mu Kampala kubadde Makusyankalano omu ku basawo abakola emirimu k'ekibi gy'omulamu gwa Sirina ne banda nga ye Dr. Chris Balyomunsi era nga ye mubaka wa Kizisiti mu Palamenti bw'asise n'ategeezanga omu ku basawo abadde yatwala ebitundu by'omugenzi okukibijibwa bw'akwadde ku kisabo ky'ennyentebe ng'ateekateeka okugenda e South Africa. Unfortunately, this morning I got disturbing information that the doctor who was flying to South Africa was intercepted and arrested at the airport. Kino kisaanudde abakungubazi olw'emisi bategenda obulungi maaso n'enkyankalana. Why did they have to arrest the doctor? Didn't they know that he was a Mugabe? Even money wants to study. Wano nyina omugenzi asituse mu busungu n'abako byayogera n'ategeeza nga bwali mu bulumi obw'ekitalo n'asaba omuduumizi wa poliisi Mulangi General Kale Kayihura abetondere olw'ebikaba bye yayogera. Now what is bothering me? It is that some police stopping the investigations to go. Now how will I know what has killed my daughter when the police is on which means they know? Let Kihura know that I'm in pain if he is really a parent. Wabula poliisi yangu okufulumya ekiwanduko era omwogezi wa poliisi Judith Nabakuba agambye ekituufu omusawo abadde yatwala ebitundu by'omugenzi okukijibwa Dr. Sylvester Nzuwo bamukutte olw'okuba tabadde na lukusa okutwala ebitundu bya Nebanda okwekibejjibwa kwa poliisi omulimu guno yagweddiza n'asaba abantu okusigala nga bakakamu. Omuntu yenna aba ayagala okubaako ekintu kyakola oba okwekenneenya okulala aba alina okugoberera emitendera gy'amateeka nga bwe gigamba okusobola okufuna sampo mu butuufu ate era nga abakugu ba gavumenti analytical collaboratory balina okubeerawo ne wonna wabazitwala balina okubeerawo ne bamugoberera. Abooluganda abalala nga bakulembera mu kitabo Muto Fred Mukasa boogedde kufa kw'omugenzi mwategeeza nga olwo abantu abamutuukirira nga beeyise abakola olutalo lwa New Vision bamusaba nti bawandike nti yafudde ekikutuko. They introduced themselves as workers of New Vision. They took me aside. They told me that Mr. Mukasa, you have lost your daughter, but allow us to pronounce that it was an heart attack. Wabula bino akulira kampuni ya Vision Group Robert Kabushenga abisambaza n'ategeeza nti wali munamuli wa Vision Group yali asinganye famire eno era n'agamba nti omuntu yenna yasingana famire eno yali mufere eyayita nti mukozi wa Vision Group. Kyenjagala okutangaaza nti tebangayo n'omu abakozi baffe omusasi w'amawulire eyali atuukiridde abazadde b'omugenzi oba okubasakako eggulire oba okuba kyonna kyabajjako nga twagala okukikozesa mu mawulire kyo tekibeerangawo. Kyemmanyiiko kyokka nti omu ku bakozi baffe abalinako oluganda yagendayo ng'omu ku bakungubazi era bayinza okuba nga oba babaako bye boogera naye yaliyo nga mukungubazi teyaliyo nga omu ku bannamawulire. Ffe nga kampuni etwala amawulire gonna amutwala. Kati saagala bamalira budde olw'okuba nti bakoma masimu nabasomesa ekigambo kye bayita organized crime ne organized criminals. Organized criminals be baziba emisango ababbi abatemu naye nga beteefuteefu beteekateeka bulungi nnyo. Kati ba organized crime gye misango egiddizibwa oba obumenyi bw'amateeka obuddizibwa nga buteeketeeke. Kati mu Uganda tulina ba organized criminals bakulwa mu 7
mpaka kwero C1 buli structure ba organized criminals mwe bali tulina organized crime emisango egidizibwa nga giteketeke bulungi nga ne buno okuba essimu wantu wonna kisigala kyekimu waliwo emisango mingi ezigiziddwa ku bannayuganda omulina okuttibwa ng'emisango gino giganya okugguka buli muntu agezaako kunoonyereza ku nfa ya muntu we ogenda otuuka mu ofisi wandituuse nga bagga tekikyasoboka fayiro ekoma wano ogenda okudde ku poliisi bagga fayiro ekoma wano ogenda okudde muwabi wa poliisi nga fayiro ekoma wano ogenda kudde suwano nga fayiro ekoma awo ogenda kuyakuzizaako omusango nga ate gwolina omwetonda fayiro ng'ekoma awo bwe bityo biri mu Uganda bino ebintu betutaabikomye buli muntu ojja kukomba ku buka bw'okumenya amateeka mu Uganda so kati Uganda badde battanga abantu Museveni n'akola ebintu bye kati weewunye oyo Judith Nabako yali agala police Kayihura yali mu bintu ebyo yali akola mu New Vision esazo nga yaji kulya kabushenga kati wali osuubira ki njakirize kati tubategeeza nti abantu bangi bassa abantu lwakuba nti tukuba exposinga naye mujja kitegeera singa buli kimu kinatuuka ku famire nga tutegedde mujja tegeera obulumi abantu bayita mu bantu abamu basirise ate bino tebifunda obujulizi tubulina Museveni we still have the evidence from day one since 1986 you have been masquerading that you came to rescue Ugandans, but in other ways you came to eliminate indigenous Ugandans as you have been doing all along. Mukuriyetinzawo forces ez'amaanyi okujja okuttanga abantu. Njagala ombuulireyo omuntu omu mu Uganda yagenda n'agamba nti ekanungu gye battira abantu wakibetere mwali mu Uganda we. Njagala ombuli Munnayuganda omwagamba nti ekanungu kibwetere gye yayokera bannayuganda gye yayokera abantu waliwo omuntu yafa ku kyalo mu Kanungu district eyagamba nti wafirayo omuntu we Kanungu ng'omanyi baali awe baayokya baali bani we baayokya Kanungu ng'omanyi abakola operation Wembule mu Kampala mukono wa Kiso abantu babattanga batya Operation Wembule bakubanga abasajja abaganda abaana abaganda bava mu nsiko n'abattala bamalawo kati okulozaako ku kintu ekituufu otegeere abasajja abane bakubye kwa Kashiya Mall tekwabaddeko na muntu yenna alirireeteri na bubbi bwa banka abantu badde bali ku byabwe n'obakuba masi kyokula ne video ezavudde ba high witness video bazisangudde ku social media platform wonna toyinza wogiza high witness bagambye tekuli muntu yenna buli mu yadde yeekulya bibagenza omusango omusalako nga buli omu yeekulya bye tebabadde kintu kyonna omusajja omu yajja pisto n'ateeka omusajja namugamba we yali namukuba essasi muntu live bullet ng'enseera ba live bullet poliisi bwe yavudde bagibuuza lwaki mwakubye omusajja amasasi negamba ali babba banka neva negamba ffe tetunnabaako na muntu atubba yenna bwe batyo Museveni bazze basaanyawo abantu kati kiri waathi batta abantu ekyo mujja kitegeera ng'obudde bugenze kati ngenda kutamba simu gaba nabasuubiza bwe ngenda basaba tetuwemula wano ku Lumbuye Broadcasting Service tetukozesa bigambo bya kuwemula osobola okulengeza okujerega naye ngenda kusaba towemula bambi obusungu mwina bungi ngenda kusaba towemula nkwegayiridde wante tuwemula togeza n'okozesa olulimi lwonna olw'okuba ekigambo ekinene ng'owemula nedda wante tusaasaanya ntungo ngenda kutamba simu esimu nzitadde okuba ku strict WhatsApp kwokka eddakiika 2 kuba twetaaga buli muntu ateesa eddakiika 2 ne munakuba abantu 2 mu dakiika 2 no problem but strictly ku WhatsApp kwokka tokuba ku direct call nze simu nzitadde asooka wuno sebo hello sebo nkulamusiza teacher nkale sebo nawe gye baleko sebo nze kumbeera kati genda mu Uganda mu ggwanga lyaffe na buli ekigenda mu maaso ekintu ekitubonyabonya ffenna bannayuganda n'eggwanga lyaffe twaliza awamu be Banyarwanda ekyo tekiriko kubuuza tekiriko nakubaganyako birowoozo
Abanyarwanda kyekizibu kyaffe era babonyabonya Uganda. Bw'otunula mu 50-year master plan yaabwe bakugamba nti Omunayuganda yenna ba Central ziba ziba wora yenjogera yaabwe yeeyo bayina tulina okubolebwa tulina twagala tulina kuttibwa tulina kusibibwa tulina kuwangwangusibwa ezo agenda zaabwe zebawandiika mu 50-year master plan era n'okugibwako amataka gaffe n'ebintu byaffe byonna bitujjako tubeere nga tukolera bo. So omuntu yenna ali eyo ng'abikkirira eggwanga ly'Omunyarwanda nti simwe twabazaalamu, my friend, Omunyarwanda kirooto kya ntiisa mu ggwanga lyaffe era Uganda okutereera ng'Omunyarwanda amaze ofuluma Uganda eyo. Tetugenda kutereera mu Uganda nga tukyalina Abanyarwanda mu ggwanga lyaffe. Ebyo byange teacher. Tuyanzanya Sebo. Hello teacher. Waji Sebo. I'm Peter Faruku sinzidde Nairobi. Sebo. Jewa baba kusomesa. Kale sana wewe. Sinjiongee kwa Kiswahili. Baja kuntegera. Lo, ongea kwa Kiswahili kwa sababu tunataka kila mtu huko kwa East Africa ajue hii mambo gani unakuna kuongea. Sawa. Mimi naitwa Faruku. Napigia kutoka Nairobi. Lakini ni Muganda. Kwetu nyumbani kutoka Budaka district. Hello. Ongea. Sawa. Ni shida zangu ni mbili. Aha. Ya kwanza. Huyu mzee. Mzee gani? Huyu Museveni. Mzee dictator Museveni. Usiogope huyo saa yote anaondoka huyo amezeika. Usiogope huyo. Sasa sawa bro. Sasa mzee huyu ameenda juzi alitoka kaenda Dubai. Akakaa na mfalme wa Dubai. Akamwahidi atamjengea hospitali. Atamsaidia pesa nyingine kujenga barabara sijara. Ya train. Alafu najiuliza ile hospitali alikuwa anajenga yale wanakatazanga wabunge kwenda kuangalia ya PTE ilifika wapi? Hizo pesa zilikuliwa wao wenyewe, walikula hizo pesa wenyewe wao Museveni na hii familia yake walikula hizo pesa. Sasa kila siku anaenda kuomba pesa, kila siku anaenda kuomba pesa. Sisi tumepea 40 years hakuna kitu amefanyia Uganda, hata hakuna kitu amefanyia Uganda. Hiyo 40 years kama alikuwa amefanya president mzuri alikuwa ametengeza Uganda na kama Dubai. Angalia sisi mimi baba taifa, mimi namuita baba taifa Idi Amin Dada. Huyu baba taifa alikuwa alijenga vitu vingi sana Uganda. Akajenga embassies nchi za nje. Sasa yeye mzee hajajenga chochote. Alafu kitu kingine hiyo mambo ya M23. Teacher mambo ya M23. Hii mambo ya M23. Sasa tunaenda election. Tunaenda election 2026. Alafu unajua hakuna ndigini ya simu Ugandans anaweza piga Uganda mwenzake. Hao watu wanaweza tumika wakati wa election kupiga wana Uganda waache kupiga kura. Mimi kwa maoni yangu naona hivyo. Lakini usiogope. Mungu anajua vizuri. Siku za Museveni zimeisha. Teacher. Tumeumia sana. Acha nikwambie teacher. Mimi niko huku Nairobi, sisi tunatusiwa huku. Wanatuambia nyinyi Museveni amechukulia nchi yenu kama nyumba yake, kama boma yake. Nani wao wanakuwa ngoja kwako namna hivyo? Watu natusi, hakuna sina radio hapa ni manajirani tu. Si ndio nao wako na huyo Ruto la Museveni. Ruto ni mtoto wa Museveni. Unajua vizuri. Baba tunatusiwa huku vibaya sana. Unajua
wanaongea nakwambia wachana na wewe, nyamaza. Mwezi kujisimamia wenyewe. Mtu anachukulia nchi yenu kama boma yake. Sisi tuna usemi huku, ukiongea na wanatusi tu. Hakuna usemi. Alafu bwana anasema msimama kama wanaume. Mnaona sisi hata kama unaona hii tabia yako huko nyumbani ya kidnapping watu na huku pia nani banaanza kuchukua watu wana. Sasa wacha nikwambie mkubwa, kila mambo ambayo yamefanywa kwa Uganda sawa hii zinafanywa huko Kenya. Sasa Kenya pia wanalia. Wanalia tu. Alafu wasiongee mambo mabaya kwako, kwa sababu kila mambo mabaya huko Uganda huko Kenya. Alikuwa Mr. Mzima, alikuwa Anthony Jeno. Sasa akabadilisha akakuja anakuwa minister wa umma. Alikuwa na kijana yake, alikuwa anaitwa Justin Muturi. Wakati maandamano ilikuwa hii ya mwezi wa 6 na mwezi wa 7, hiyo ilikuwa kali. Kijana yake alimchukua akaenda akampeleka NIS. Sasa akaenda akapigia president simu, president akichukua simu. Mwenyewe akaenda State House. Akamwambia mtoto wangu amedikinapiwa. Akapigia mkubwa na yeye akamwambia sisi tuko naye, akawaachilia mara moja. Hiyo mambo umejiona kwa gazeti. Sasa mtoto wake ameruka kichwa. Juzi hiyo minister akaenda kaenja kaongea, sababu anasema anataka kumimpeach. Kwa sababu bataki mtu aongee kwa mambo ya serikali. Wacha tuombe Mungu. Inafanyika kwetu. Hivi vitu vinafanyika huko kwetu Uganda, ni vinafanyika huko kaka. Siku za huyo mzee na familia yake zimeisha. Usiogope, ngoja kidogo. Siku nzima brother. Siku nzima brother. Sawa, nashukuru sana kuongea na wewe. Haya, asante sana. Mungu kulinde. Zaidi ya kufundisha wana Uganda. Haya. Hello. Hello. Sebo. Kale mukuru nawe je bali kusema. Leo waliwe bintu birekana. Hello. Sebo. Musomesa kulamusiza mukama wange. Nkale sebo nawe bali kubera. Wewe bali kuweereza kwangu wekitiibwa. Amina itambwangu sidakika 2. Naye nze bigambo byange bigenda kubeera bitono nnyo nga bisindika ewoyo omusajja gwe bayita Mpuuga. Mpuuga kyenjagala akole ekintu kimu, atwesonyiwe abeere ku kibiina kye yakoze. N'ebyo ebibinja bye byagamba byateekawo bino ebyali emisikini. Ffe tuli beetegefu okufiirira eggwanga lyaffe. Kubanga kakati olwaleero Mpuuga ye yafuuse oba munabe yafuuse muwozi. Naye bambi nze ndaba nga political career yaweddewo. N'olwekyo nze nsaba Mpuuga. Olaba abantu b'e Masaka bennyini bamwegaanye. Bwe yateeseteese obutebe ne bubeera nga bwereere. Najja n'akola statement ezitategeereka omusajja omukulu. Nze neewuunya n'okwewuunya okusigala nga bakyagamba nti no wakitiibwa. Nze Mpuuga sikyamulaba nga wakitiibwa. Waliwo program gyendabye nga bamutuumye erinnya nonti Mpuuga bati mpunu. Nonti Mpuuga mpunu. So kakati ebintu ebyo yakola yakakanye tuyesonyiwe ye NUP abeere mu movement ye. Waba mugezi agenda yambala omujozi ogwa yero. Fete tugenda mulumbagana. N'oyo Gashumba, n'oyo Kagege. Atenze nze ndabula Kagege. Omuntu we n'ale mu bwafu ati tugenda kumulumba era tetujja kumuziika. Kakati bwe tuba tufiiriddwa owaffe nabo batuleke. Mpuuga yavadda mu kibiina kyaffe n'akwata ekkubo n'agenda. Siraba ate lwaki ajja atuteekako embeera olwedde twalonze dda n'omuntu eyamudidde dda mu bigere. Nzoba ndike wa Mpuuga, Kagege ne Gashumba batwesonyiwe babeere ku NRM yaabwe kubanga ye bakwatako. Fete tubalumbagana. Naye buli kaseera ne balumba pulezidenti waffe. Buli kaseera ne babeera nga balumba pulezidenti waffe. Naye nze ticha kankusiibule. Kale sebo balagisa. Kankusiibule owekitiibwa. Kale. Hello. Sebo. Okube simu atoyagala ko sebo. Hello. Yewe ko muganda. Kale sebo nawe je bale ko sebo. Awo ndi wogana.
Yita mbwangu tugende kubanga era kisigala waliwo eko. Oba oyina essimu gy'olabirako endala eyisaamu eko. Kakati kumeseji ya Amos gyateekateeka okukwata bafuuti soja omanyi twagamba Muhoozi ne kitaawo tumugamba nti okulonda kuyinza obutabeerayo naye ate kuyinza obutabeerayo tigalaku obula bayinza okitwa okulonda tekubadde so kati bakikola ekyokukwata bafuuti soja naye bakimanye nti naffe tunoonya maanti kiwulidde ekyo muganda wange ekyo nga nkitadde pulezidenti waffe yalonze Mwanga Kivumbi n'adda mu kifo kya Mpuuga abantu abasinga buli omu yatafuse buli omu yayogedde ekintu ekyo mu byogera ye nga ye bwalaba naye nze nsiiba ngamba bannayuganda pulezidenti kyakola teri kintu kyakola nga tamaze kiraba tamaze kirowoozaako nga tamaze kyefumitirizaamu fenna ffenna tukimanyi nti ekintu ekigoba omusota mu kituli gaba mafuta era omusota bwe guyingira mu kituli bwe guti bweva n'oyiwayo amafuta nkiriza obagaana guvaayo era bw'oyiwayo amafuta nga tenyiyo omusota wale gujja kuvaayo kakati ekyo kisigadde bannayuganda bakimanyi oguba musota gujja yiwayo amafuta ogunansi musota tunayiwayo amafuta tegujja kuvaayo kitegedde muganda wange so byebyo ebyalo kale so tuyanzanya sana hello yes muganda wange jebale kusema nawe jebale kale so yes so tuli ku nsonga za ggwanga ita mbwangu sebedda kikoina bbiri genda maaso okay so baganda bange okulwanirira eggwanga si kulwanirira puleti ya piraawo oba si kulwanirira kasooli kyetulimu tulwanirira ggwanga lyaffe nga ffe bannayuganda bwe kiba kikwetaagisa okufa ogenda kufa kubanga yensi yo toyinaayo ndala kyetugendamu tugenda mu protest vote kitegeeza nti target gye tulina ffe nga bannayuganda Museveni gyatasobola kukontrolinga ffe bannayuganda ffenna okuvaayo ne tugamba ekikola ki ekimala kimala so baganda bange ayikola koni that mumumobilizinga abantu bonna kubanga ekintu kyetusigaza kiri kimu Museveni kyatasobola kukontrolinga yeffe ffenna kana network ekudduseeko hello kale sebo nawe baliko sebo sebo kwoli ogeragenda mu maaso sebo ekizibu kya Uganda musajja munyarwanda ekizibu kya Uganda tetulina kizibu n'ekimu bannarwanda abatufutubaddeko okuva waggulu paka ku zino ekwezenge ziyingira buli lunaku ebintu byonna byoyogera bintu bituufu ng'obudde buno ndi ku gulawundi naye ebintu byonna byoyogera mbiraba obuganda bujjuddemu bakazi bannarwanda genda mu bituufu byokwetunda bijjuddemu bikazi binnarwanda genda mu bizinesi bonnabona buno obutinitini nti buduukaduuka bakazi bannarwanda abaana abaganda bali mu midaala gya nnyaanya okitegedde bulungi ssebo ensi yaffe kale tuvuddeyo yeri kugamba nti munyarwanda yakutawaanya ne tugambyako ebuzaabuza mbu ate gundi abasajja balina hidden agenda omuntu ne bwe yandibadde munyankole teyandibadde bwati teyandibadde na fitina bweti amasomero ga indigenous olwaleero nze badde maze emyaka mingi wasiri mu ggwanga lino kuse ku masomero gekwasomerako amasomero agali abalaba indigenous people bonna byaffe byaffe ebyagga basabetadde obusomero everywhere
buli mulyango yita kasomero buli mulyango yita kasomero buganyero yita kasomero ogenda okulaba basajja banyarwanda yeye nabuno bunyonyeseka banakwatagalo sente ebintu byonna omusajja ono byayogera people you must take it very serious yena nabagala sente bonago wabuli wonna boli kasanga boli kakadalo boli masajja boli sibyo boli ludawa ombuli babagala sente bagwanga ti betuvuti sente banyankole ombe banyarwanda state point tubadde tukolera sente era nzize mbagamba ekintu ekituufu nti omusajja abo tubadde twevuddeyo kugamba kizibu kya Uganda nti atawanya munyarwanda tusiwasaane ku mazzi naye nga naye balina security alert z'olwaleero kabaka waffe tumwagala nnyo era yeebereremu oyanziza gyoneyaze kale hello 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 teacher nkulamusizza ssebo nkale nyabo nawe gye baliko nkulamusizza ssebo nkale nyabo ale ssebo kati teacher nze ow'ekitiibwa Kabeja okusinziira wano e Saudi America nyabo teacher nze njagala okugamba abantu b'e Masaka mwenna ti Mpuuga ekintu kye yakoze mukolo gwakwebaza Sseggirinya okumutemeratemera abantu b'e Masaka tabalimba mbu yabadde akungubaga yabadde asanyuka kubanga abantu bagamba Sseggirinya nti yatemaatema b'e Masaka ate era mwogo omuluka Mpuuga gwatwala kyenkana kati awo yabadde akola omukolo ng'akola gwaki kubanga yalibadde namusanyufu busanyufu nti omutemu afudde naye ate n'akaayanira ne Mayite Bannayuganda njagala mukitegeere bwekuba tekwabadde gwakalobo kalenzi ye yabadde musanyufu yensonga lwaki ku mufu omusiraamu yaleese muyimbi mu Katuliki n'ateekawo n'ebimuli ebitakkirizibwa Teacher ekyokubiri njagala okutegeeza Abannayuganda ffenna mwenna abagamba nti tugenda mu kulonda please kebera ndaga muntu yo 2026 egenda kuba ekyali validi bwe kibanga si kyekyo bane temugenda genda mu kalulu kubanga mugenda tuukawo wali ku byuma byabwe nga tebikola mugenda kutuukawo wali eringa ndaga muntu eri expired so mbadde nsaba mukikoleko essaawa zino tugende ku pulaani endala otherwise tugenda kutuukayo nga ebyo byemuwoza mbu simanyi obululu bwe protestive vote nga tebigenda kukola kuba mugenda kuba temuloze kyemuba mugenda okukaayanira ekintu kyalibadde kati obanja oba endaga muntu teziri valid toyanzanya nyabo kyabeera bulungi kale hello but when he saw me with the refugees, you know, the jealousy is over. Is it more these days? Hello. Yes. Try to look from this direction. Okay. And we really support. Come on. Hello. Teacher Freddy Lumbuye kulamusiza kwa sebo. Nkale sebo nawe gye baliko sebo. Nebaza Mukama Katonda kyakumye kubairo kyali mulamu. Esebo. Always nsaba nnyo Bannayuganda bakkirize oba tukkirize okusaddaaka ako kuwa esaddaaka bakuwa ebimuli byongo kyali mulamu. Ensonga yange ey'okubiri kembereko mukaka mu Teacher Jaffa I mean Teacher Fred olwaleero mbadde nsaba ojjoddeyo tukolere puroguramu oddemu otujjukize genocide zonna Museveni zazaakola mu Uganda ng'otandikidde kuyeeka Nnungu. Teacher Kwendi kwoli sebense kuwulira mbadde nsaba ojjoddeyo tukolereka puroguramu ako ojjukize Bannayuganda osanga Bannayuganda tugitegeera nti Museveni tiyajja kukulembera ggwanga lyaffe Uganda ye yajja kutta kubba na kuzikiriza. Ensonga yange ey'okubiri Bannayuganda
Museveni ebintu byonna byakola like any dictators of the world basinzira ku ntegeera yaffe. Tubajukiza nti ekigendo okusimbuliza Museveni ne Museveni zimuwono mu Uganda muna Uganda ngodidde ebintu ebitalina makulu ku ggwanga lya Uganda mu bima makulu basinzira ku ntegeera yaffe. Singa tunayimira wamu ne tugaana okwawulibwa ne bannabyabufuzi n'abo bonna abantu be nga bwe yaddira eggwanga Uganda n'alyawulamu obusabu districts, tujja kusobola okulunda eggwanga yaffe Uganda. Ekintu ekikyali ekizibu, ensonga ey'okusatu, nawulidde nnyo ennaku waliwo omuteesi omu yayogera ku Bobi Wine jjo lwatuwa amasimu jjo n'agamba singa tusobola okuyimirira ne tubanja Bobi Wine nga tebannaba kumutira mu kkomera tetumugyayo. Nabwe gutyo natunuulira abantu b'e Kawempe nga batambuza Seggirinya Muhammad mu luguudo oba bali bamutwala mu maka ge Kasanga tebaluddawa, ne ŋŋamba naye bantu mmwe lwaki temusiima abantu be babakolera nga bakyali balamu? Seggirinya we yali abeetaagira muggala enguudo, mazima Seggirinya mumutambulidde nga mufu. Bannayuganda tuli babi. Tikya Chemical Alfred Lubuye nsembyayo n'okwebaza bafuto soja. Tikya Lubuye waliwo akavidiyo katulaga nga omusajja bino Museveni and his operatives bapulatinga emundu. Tikya Lubuye waliwo akavidiyo katulaga ng'abannansi b'ekitundu ekyo baagaana omuntu wabwe okutambula era ne bagamba polisi temumugyawo wano mututtira wano. Tikya Lubuye nga tusaba kugenda mu kalulu ka 2021 twalaba omuvubuka gwe baakwata omwana ne yeerippira ku mpagi y'ennyumba amagye ga Museveni gakubya abantu bonna. Omwana mulenzi yeerippira ku poles of the house mpaka obaamusiza nga talina ayamba. Bannayuganda kitegeeza nekkubo omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu regardless the assassination attempts zayitamu ebbanga lyonna lyagamba nti atambula mu campaign trail alise bannayuganda ekigambo ky'okwenunula nga bagamba nti tuli mu byamuzanyo tuli mu byaddala. Kitegeeza nti information ekomaawo. Kemba sibule n'akagambo kano. Tikya Lubuye bw'oli baawo oba bwe tuli baawo, singa Museveni amala atujjako omukulembeze waffe w'eggwanga His Excellency Bobi Wine, Museveni amakinze sure and his abakona b'emikwano nabo badde mapugazi bakozesa bagenda kumakinga sure nti neggwanga teriddamu omuntu afaanako ne Bobi Wine. Aye Katonda kuma Ssaabasajja Kabaka n'omukulembeze wange His Excellency Bobi Wine nkusaasirako nnyo nga nange neesaasira kubanga wajja mu generation esinga obusiro wano ku lukalu lw'omuddugavu. Tikya Lubuye Mukama Katonda akukuuma. Amen. Hello. Sebo. Hello. Gwaliko Sebo genda maaso. Webale okuweereza Professor. Nkale Sebo nawe bale kubeerako. Nkale muganda wange. Kati otera nnyo okutuwa engero. Nange leero kampitireko mu lugero luno olugamba nti ow'ebbanga otamuwemukira. Teweebikka. Teweebikka. Kati tukaaba nnyo nti Abanyarwanda kyekizibu kyaffe, Abanyarwanda kyekizibu kyaffe. Kiki kye bakola ffe Bannayuganda kitasobola kukola? Kuba mugezi n'otugamba teri muntu alina monopole ku mmundu, teri muntu alina monopole ku kwekalakaasa, teri muntu alina monopole ku kyonna. Kiki Abanyarwanda kye bakola ekyo ffe Bannayuganda kitasobola kwekalakaasa okutuuka okubeekwasa nti kyekizibu kyaffe? Ekyokubiri, tugenda mu protest vote 2026. Bwe tunaaba tutuuseeyo. Tukikkiriza nti Museveni yawangula 2021 nga tukyagala abantu baffe be yawamba mu kalulu ka 2021. Bannayuganda tukkiriza Museveni atwale mu kalulu 2026 nga tukyalina abantu baffe abakyali mu makomero akalulu ka 2021. Bannayuganda tuleke kwekwasa bintu bitaliimu. Mbasaba Bannayuganda tukole buli kimu ekisoboka era nga Buganda bonna tutuuseyo tuleme kutuuka mu kalulu 2026. Webale okuweereza Professor. Kumira Ssaabasajja Kabaka Wangaali. Amen. Hello.
Hello. Yes, teacher, jebaleko. Kale nyabu nawe jebaleko. Kale, mwebala obuweereza. Kale nyabu. Teacher, ensonga yange ejja kuba ntono nnyo njoke nve wano. Nze teacher ngamba kyemubadde mulina okukola mwenga abaweereza baffe mukikoze information mugituwadde ate nga abantu bagifuna kyekituufu. Naye tukyalina okutya kungi nnyo mu mutima nti abantu tetunaba kwetereza kwewaayo oba kwesadaakayo tugambe ekiba kibe kubanga tukyogenda okulaba bano abantu we tuli mu kweterereza mu western eyo we tugamba nti abali mu buyinza ba western ogenda okugenda kati mu west oba mu western apartments ezitabeerangayo gye ziri amayumba agatabeerangayo teacher bali mu gazimba industries nga bwolaba Museveni ali mu kwekweka muntu nga mu kyekyo ky'oli mu kulaba businesses bazitandiseeyo omanye ensonga lwaki tebyabeerangayo bino byonna bizze oluvannyuma lwa bino bye tulaba nti bano abantu beetegekera dda bamanyi waliwo ekijja naye ffe abannayuganda ffe abatanaba kuvaamu okutya tugambe this is enough tubafubutule bagende mu western when all has been done ne mu western tugende tubafubutuleyo kubanga tukimanyi era abanyarwanda mwebali nga bagenda kwekweka mu western abazze nga batugumbula abantu naye nga singa kiba kiwedde nti neeri tuba tusobola okubalumbayo tugambe anoono yazimba wano eno ennyumba efaanana bweti oba olyawo nabo tubagobe naye nze ngamba singa abannayuganda ffenna tuvaamu okutiitiira ne twewaayo ne tugamba bannanga ekiggwa kigwe kubanga strategies muzituwadde ate ng'olaba by'omu strategy gyavaayo n'aleeta wano esobola otuyisaawo but I don't know what's wrong with Ugandans nga nange mwendi so nze bannayuganda mbakuutira abantu be tutya bo batutya dda era bayetegekera dda tuveemu akatengo abantu bano tubalumbe bajja kudduka awasigadde musule bulungi kale tweyanza nnyo hello teacher Lumbuye wangi nkola musuza sebo nkale nnyabo nawe gyebaleko kale sebo webale kuweereza ggwanga mamitasinzire busiya ennyabo yina ensonga zange saatu zenyandiyagadde tutegere ffe bannayuganda ziyisewo mangu ensonga esooka we tubeera nga tulina enkuŋŋaana yonna nga ebadde mu lumbe lwa Segirinya tetudda waka nze sirina bya ku 2026 we tubeera nga tulina enkuŋŋaana yonna ng'abantu bangi tutambule walk to work paka gye tulaga we tubeera bangi abasajja we tebagenda tusobola era tebagenda kukola kitona kubanga amaaso gonna gali ku Uganda and they are not going to intimidate any Ugandan at this moment of time. Bya 2026 teri byakutuukayo. Ensonga yange yokubiri, nyinyi watu wa Busia mumeona mwaka wenu wa NRM vile ameongea kwa maiti ya Segirinya, na mnajua vizuri what happened in Kenya. Mulikuwa mko kwa boda. Nikiona tena mtu mwingine amekubali huyu mtu wa mubaka wa Mono aberenga avao tina akapirira, watu wa Busia kunaongea na nyinyi, Wasamia ni kunaongea na nyinyi kabisa. Temu chigeza ne mukiriza omusajja yatyo wade mubaka waffe ng'afude mu bulumi nga mwe muli eyo singa kati n'okwekalakasa kubeerawo mu abantu b'e Busia tasobola kutyoboola muntu waffe we bati ng'afude mu nyinyi watu wa Busia. Nzize kusoga abasoga ndi bakobera baganda bange olunaku lwa leero tukoye bali kuyita abantu baife tuyina entebe yaife tetuyita kuyikiriza mulundi n'omulala kutuuka mu 26 abasoga ndi bakobera kakaseera nekano mwemuke tetujja kukkiriza bino byotugamba 26 we are not going there, we are not. Ensonga yange esembayo ndi muzadde tuli kuzayo abaana baffe ku masomero mbadde nsaba neegayirira abasomesa mmwe mu masomero gammwe mukkirize ffe abazadde aba wansi okubeera nga tutungira abaana baffe uniforms zaabwe ku masomero wabweru. Temujja kutugamba nti leeta omwana essomero uniform ya mitwalo 25
mu etaano singa nina abaana bana mwagala tulemesa kusomesa n'abaana baffe mu mudaku we mututaddemu mwagala tulemesa give us option. Kale nyabo tuyanziza nnyo. Anyone who can whatever uniform for the kids basole kubetungira bakanete mujja tulemesa ntino mulina okugula uniforms z'abaana mu masomero mbeegayiride tulina ababaka mu parliament abakyala naye tebayimiriddewo ku lwaffe. Inze ndi mutunzi wa kyalaani tutunga byalaani wekituuka nga tutunga uniform z'abaana tubatwale ku masomero babigaana tugamba nti no you have to buy uniforms at school. Ogenda kukola research bagenda ne baleeta abantu baabwe batunge uniform ezo nga gwe tolina kyogenda okukola. Uniform emu 25 wobeera nga olina abaana bana ku ssomero lyerimu akukadya tonaba kuteekako requirements abazadde mwagala tugendewo. We are having member of parliament there. They are not talking of anything. Akalulu katusi bagenda kubeera nga bajja ng'olonda nze ebyo tebitugenda bikiriza. Enough is enough. Kale tuyanzanya nga tugenda kufuna enkuŋŋaana yonna oba mu Busoga region oba mu Teso region oba where. Please let us march. Okay. Let us march where we are going to go. Oh. Hello. 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 Wanji nyabo. Nkulamusiza ticha jebale. Kale nyabo nawe jebale ko. Kale ne bannayuganda bonna bali mu kutumala musiza. Kati ticha nange njagala kwogera ku nsonga ya 2026. Nzikiriziganya n'abateesa bonna bavudde waggulu nga abagambye nti 2026 tekina kye tugenda kujjayo olw'ensonga zino wammanga. Ekisookera ddala ffenna ekyabeera mu 2021 twakiraba abantu baavayo ne bavootinga overwhelmingly era ne tuwangula akalulu byabakama na declaringa bya declaringa oba yali ku gun point kyonna kyonna kyekiri. Museveni tumujjukira bulungi mu kaluka Kayunga yagamba nti omuntu NRM gwebeesazeewo gwaba bagenda okulangirira n'ekitegeeza nti ebyokulonda okulangira pulezidenti waffe tebigenda kusoboka. Kati ne mbajjukiza n'ekira nti pulezidenti lumu yali emunyonyo n'agamba nti tetudda mu kulonda Museveni ng'akyali mu buyinza. Kati bino bye tumulaba ku BBC ne CNN nga international media mu interviewing about 2026 ebyo abyogera because of international politics kubanga singa agamba nti sidda mu kalulu bagenda kumubuuza kati ozaako ki ogenda kuyeekera which is not allowed internationally. Kati nti wabanga ayogedde ekyo ffe nga bannayuganda tulina okukitegeera ti ffe tulina okukola ki okwekolamu omulimu. Jjukira asiiba tugamba nti buli muntu kola ky'osobola. Kati mba waggulu nze nga nteesa nakiteesaako dda nti bannayuganda ng'omukyalo omu yagambye tukyalina okutya tuli batiitiizi naye bwe tufunayo chance endala yonna because we have all the reasons okujja ku gavumenti eyo oba okugamba nti ffe tukooye enough is enough. Bwe tufunayo ka chance akalala konna nga bwe kabadde mu Ssegirinya oba gigenda kwera misinde gya Kabaka oba birthday run kyonna ekiddako tufune abantu baffe abagenda okukungusa bannayuganda oba bagenda kubakuba oba bagenda kubakola bati babakunguze mpaka wakati mu kibuga teri kudda waka mpaka nga twenunudde kwe kuteesa kwange. Otherwise bannayuganda tebagenda kuyimuka mu mirembe nti tubajje mu mayumba gaabwe naye tubafunze wonna bwe banaabira bakuŋŋaanidde oba gunaabira mukolo gwa kuziika oba kinaabira kiki tubakunguze mpaka wakati mu kibuga teri kuddaka mpaka gavumenti ng'evuddeko. Tweyanziza nnyo nyabo. Kale sebo. Oyina okukuba nga oyina internet oba toyina internet okuba. Hello. 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 Wanji nyabo. Jebaleko sebo. Nkale nyabo nawe jebaleko. Nkale sebo. Kankati ekintu kyenjagala okwogerako oba kinaayisa bubi abannayuganda naye yongera ng'olina vibe yongera ng'olina vibe ejja kujja mpola mpola anti dakiika ziba ntono twogeza maanyi wano tetuba nga abali ku buko oyongeramu vibe. Okay kankati abannayuganda mbadde mbasaba ekintu kimu ekintu kyensaba kya endongo. Omusajja omuzeeyi oli yagenze eri n'atuswaza nti bazina ekiro kyonna biki Uganda is okay.
bannaye buli omu pulezidenti abawagidde biki omwezi guno ogusembayo abalina endongo tubadde tusaba endongo zisooke zikome kyembadde nsaba endongo tuziwulirize ku masimu gaffe kubanga omusajja omuzeeyi oyo n'agenda ku nsi yonna n'ayogera nti anti bazina biki ng'alabira ddala nti yatusirwaliza mu ndongo na kunywa mwenge ebintu ebyo bye bijja okubeera pulezidenti waffe atambula ekiro ne tubeera ku bunkenke kuba oli ayagala okumutemako omutwe ajja kufunira nawe mu kyansi eyo ekyokubiri oyo omusajja mpuuga aleme kutumanyiira teri muntu bw'aba nga atugamba nti yagambye bamakomera nti be yagamba ng'abakulu kaakati simanyi abo abasajja b'amakomera balina okutubuulira buyinza ki bwe balina okusumulula abasibe kitegeeza basumulula abasibe nga bano ddolo tebamanyi abo abasajja batumanyiridde nnyo tulina obulumi twagala okudda eka naye nga balowooza nti balina kutuzanyirako buzanyizi mpuuga weetereeze leka kulowooza nti gwe one man's hand nti olina kutumanyiira buli kimu weefuula nti olina okuwuzaabuza ate gyeyongera okulongoosereza oyongera kwonoona tukoye okwogerako wagamba nti tetukunyooma abaana bo bakulu naye gyoyongera okukola ki okutujoogajoga tebereza nti abaana bo okujjako nga bwebatwala mu America they will not come back to Uganda oba musibe bulungi kale nyama oba musolo hallo wanji nyama tebaleko ticha kale nyama nawe gyebaleko Nange madde akange kabadde kalowoozo. Madde njagala kwegayirira bannayuganda. Bannange tuve mu bivulu, tuve mu kino na kiri, ebyo ebyakalulu Museveni akola butaweera. Mujja kutuuka ku ssaawa ey'okulonda ng'ennanga muntu zammwe zaagwako dda. Kati ekyo munaakikolera ki? Nga tutuuse ku ssaawa ey'okulonda ne bakugamba endanga muntu yo yaggwako. Oba olina ekirala ky'ozaako? Twandikutte ekintu kimu ne twekwatakwata. Tetulina kye tulinda mu 2026. Ebitusobozesa okuba nga tuyimirira ffe nga bannayuganda Museveni byatukozeeko bimala. Ebyo bituyimiriza okusobola okuyimirira ne tugamba enough is enough ne tuyimirira. Tetumulinda nti simanyi tulinde 2026. Tumunenyaki kyatanaba tukula mu 2026 nga byaza tukola nga weebiri. Abantu baffe tebalabikako, abantu baffe bawambibwa, abantu baffe battibwa, obutwa bufuuse butwa, emmundu zifuuse emmundu. Kiki kye tulinda? Mbadde nsaba bannayuganda tuve mu bivulu bannange obwongo tubuteeke ku ggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe Abanyarwanda balitwala ebya siriyasi. Kale nyabo toyanziza. Kale ticha. Kati? Waliwo messages wano ka box kange kanji basomeremu wano. Wano bagambye muwulirize bulungi nnyo kansooke mbazzeeyo ke mabega. Abantu bangi bajja ne bagamba nti tebaagala kwogera ku Banyarwanda. Simanyi bw'oboogerako oba okoze ekigambo kye bayita tribalism sima ebiki no. Amazima tulina okugogera. Nze bw'ompita Omuganda sinyiiga. Ompulira bulungi nnyo. Bw'oli omuyita Omusoga tanyiiga. Lwaki oboogera ku Banyarwanda banyiiga? Kubanga they are camouflaging. Beekweka. Omuntu ateekweka ng'omanyi nti eggwanga lyo lino lwaki weekweka? Amazima jala tugogere mazima. Museveni yajja nga yeefumbye ndi Munyankole nga si Munyankole. Abanyankole ligino babasaba mazima batutteko amataka gonna. Ezo ranches zemulaba amataka mu Bunyankole afa munene ze baatwala abanyinizo baabatta Abanyankole ligi baabatta abanyala bagatwala. Genocide ekoleddwa mu Uganda bagikola Banyarwanda ne bagikola beekweka.
kati bajibave batandise okwetuma amanya bavayo bakulagira ne kati Banyarwanda so ngokunga ati sogera ku Banyarwanda bangangamba nime kuogera ku bantu bali mu kututta ekyo nkimaze kankoze kukatulu nakugamba gendo osoma amanya abiri mu Musa Museveni yakoze okugamba nti ayingira olutalo bonna baali Banyarwanda ekyo nkigamba kitegere bulungi nnyo ng'oyagala okutegera obwongo obwo kugguke gendo deyonoonye buli musajja yenna Museveni gwe yava naye mu nsiko bwe bamala okuwamba abazze bafa babaziika luddawa buli Museveni gwe yava naye mu nsiko abazze bamufaako babaziika luddawa either bamuziika nga yasoose ku kijja nga n'ettaka yabbalibbe era temusobola kukwata bwongo bwamwe okusaga nti wait gendo deyo buli muntu yenna yajja ne Museveni omunene buli wafa basambula nsiko yasooka ku kijja nga n'ettaka babbalibbe ekyo mujja kukkiriziganya nange mujja kiwakanya buli muntu Museveni gwe yava naye mu nsiko ettaka babbalibbe nga yasooka ne ku kijja ekyo mujja kifu obujulizi weebuli ndolalo kikyatuukawo katugenze ku kirala abasajja bano kumala okuwa abakumala kirana mukaaga kirana musanvu kirana babbe ekyuma kya Uganda Coffee ebugoro bino bakitwala Rwanda ne bakizimbayo emwanyi zaffe ne bazitta baze batujjako bizinesi zaffe nabagamba bajja ne bakwata amazike empologoma zebbula biki byonna bitwala Rwanda mwali muwakana njagala onzirireyo oddemu olabe ekonomi ya Rwanda yali etambulira ku kiti balina tourism yabwe yali wansi nnyo anti bwe bajja e Uganda abakolagana Museveni ne babba ebisolo byaffe byonna bitwala kati teri nnyonyi Rwanda Air era abazungu basinga obungi kati bakomekkeza Rwanda kubanga amaziki gaffe n'ebisolo babizo okuma bebitwala Rwanda ne musirika ekyo ne kibeeraawo ne bajja ne batwala emmwanyi bazitwala emwanyi zonna zibadde zifuluma kawa yena badde afulumira Rwanda nti Rwanda Coffee kwetula kwa World Market nga tekuli Uganda amatoka gabadde gasinga obungi agatundibwa kwa World Market nga gava product of Rwanda nenga temusobola kyebuuza lwaki kati tuvudde awo emmwanyi bwe yatuuse ekyuma bakikoze entuŋŋamo naye ng'ekyuma ekigenda kujjawo emmwanyi nga kiziyingizaawa kiziyingiza Rwanda ekyo nakyo temwakibuuka bw'obadde okimanyi nti ekibuga Kigali nga bwe kiyimiridde essaawa zino anda Kagame 70% sente zikizimbye zivudde mu treasury ya Uganda 70% sente zizimbye Kigali ezizimbye ekibuga Kigali n'ekonomi yaabwe zivudde Uganda 70%. Ekyo nakyo jja kiwakanako kati wulira kano amawulire gafulumye gagambye nti Rwandan government has officially announced its first oil discovery, identifying certain reserves within Lake Kivu, a natural border with the Democratic Republic of Congo. Njagala okwatira map ku simu yo ogendo labereke wali Lake Kivu okubenja ulo wakati wa Lake Kivu ne oil reserve za feze Uganda weziri. Then otunulire okuva ku oil reserve za foziri. Listen nabagamba nti waliwo pipe zisibibwa nga diverting wazidda Rwanda. Ekyo nabadde bazibangobira nabagamba nti waliwo pipe zisibibwa nga ziva bazidiverting bazizza Rwanda. Ekyo nakibagamba recently omwaka oguwedde nga tegutu oba nakibagamba gwa 10 sijjukira gwa 10 nabagamba nti waliwo pipe zisibibwa nga zigenda Rwanda nga za mafuta. Nenga barabaga nti batu abasindika batwala mazzi kumbe batwala mafuta. Njagala ogende ku simu yo kuno nga sinnavaako. Genda ofune map ewasimuka amafuta gaffe. Olabe map bwetambula eya gundi eya pipe etwala mafuta gatuuse Tanzania. Olabe weeyita. Then otunuulire distance eri amafuta gaffe wegali. Ojigeraganya ne wana ekivu baga nti bwafunya amafuta dino ojja kuddamu amagezi owanji kuwa kasoka kusomere kano ndioke kubanza byembeera nabyo wano bakugambye nti Rwanda government has officially announced its first oil reserve identifying 13 reserves within Lake Kivu, a natural border with the Democratic Republic of Congo. Ne bakuterawo ensonga 3.
Rwanda has officially announced its first oil discovery in Lake Kivu. Rwanda currently heavily relies on agriculture and mineral exports, plus thriving tourism industry. Buze miaka 10 bagalwa debadde mu tourism sector baddemu. Ne bagamba with this oil with this discovery Rwanda is poised to join the ranks of African oil producing nations. Kako. Kati ngenda kulagano ka map. Eye article. Ngenda kulagano ka map olabe bulungi nnyo mayinzi byange embeera nabyo. Kati omanya abantu abamu beetaaga nnyo kusomesa nnyo. Kati ka map kano okalaba. Simayi bakanalabika. Kako. Kati ka map ako okalaba. Okalaba bulungi nnyo ka map ako. Okalaba bulungi nnyo. Okalaba kati wane wali amafuta gaffe wano wolaba wano wali amafuta gaffe kati pipe nejjange egendewa e Tanzania. Kati Rwanda yino wano. Kati wane wali kaleke Kivu wano between olaba wano zino reserve wano. Awo. Kati kaleke Kivu kali awo. Ongambo otya nti bano bakazuula amafuta ngate ffeno tubadde tulwanagana kuba amafuta gaffe nga tumanje gali. Kwate simu yo. Oteke mu map ya Uganda. Ogende wansi wasokire Rwanda obaga nti bazudde amafuta. Olabe distance eriwo between wa reserve zaffe nalo bage kuleke Kivu bafunya amafuta. Ngade pipeline ogirabe weyita ngegende Tanzania. Buli kintu eri mu Uganda bakisindika Rwanda. Nekibalimi okutegeera. Kuno kuliko ba technocrats. Kuliko ba engineers, kuliko ba mbega. Kati bebuuza ebintu bino yabitegedde atya. Nkakusomere. Kati wano tuinawo turenga CPF Bulisa netuberawo Kabale refinery netubera no King Fisher. Kati eno nga bwogiraba map eno yeve waffe nejja neyita wano negende Tanzania naye bano bagamba nti agaye bagazudde wano linda konkulage agaye bagamba nti bagazudde wano okuvaawo okujja no kuleke Kivu between Rwanda and Kenya Rwanda ne Congo bagazudde kako kalwana goza kanene nnyo kako nti bagazudde ku boda yani ku boda ya Congo wano between Congo kuleke Kivu. Nze nina feeling ezingamba bana abantu bali mu kusaanyaawo Uganda nga bali mu kubba buli mineral resources oboka yonna. Kati bojja n'oboogera baga gundi oboogeddeko oyogera bubi. Soogera bubi. One, mwina kye mwerabidde kankibasomese mukitegeere bulungi teri agenda kikusomesa. Ekigambo kino mbadde nkibaga bakiyita deception. Deception omuntu ayinza okujja n'akola ekintu gwe n'akuloozesa nti kyakoze kyekituufu naye nga bwe gakweseyo ekintu ekirala gwe kyotamanyi gwe nolaba kino kyali kyakoze. One, eggwanga Uganda wetwogerera olwaleero bannannyini nsi betuyita ba indigenous okusinziira ku research ekolebwa 40% ba business owners batandise zivaamu 40% of the foreigners batandise occupying business ez'abana Uganda bebaani mulimu Abasomali, Eritrea, Ethiopia, Sudan n'Abanyarwanda. The tribes gemawanga aga Abanyarwanda, Eritrea, Ethiopia, Sudan. Ezo tribes abamawanga aga gatutte business economy 40% y'abana Uganda bayindiginasi
bazaako okulimya edda batutte business bazitutte ekyo nate muna kitegeera muli awo mwebase kati bakozesa ekigambo deception mwe kyemutamanyi kyekiriwa teri muntu yandiyagadde kubeera mu nsi nga talina kimwogerako ng'ali mu nsi eyo teri muntu yandiyagadde kukola business nga talina security ng'ali mu nsi eyo ng'ewaabwe gye bagamba gye bava e Rwanda matabuta nga tosobola kusula ekikuta ky'ekinyeebwa obadde okusula opapula lw'amawulire ngomaze dulyamu kasooli e Rwanda nga wanyirira buli kimu kikolebwa ne bagamba nti basigadde mu Uganda babonyezabonyeza lwaki bazanya deception bajja bagamba mayisitwa bavandumwe simanya abandi batubonyabonya batubatuwa biwandiiko ekyo bakiyita deception teri muntu asobola ku owninga ttaka mu Uganda nga talina ndagamuntu teri muntu asobola ku owninga nyumba nga talina ndagamuntu teri muntu asobola ku owninga account nga talina ndagamuntu teri muntu asobola kufuna passport nga talina ndagamuntu kati gwe bakusindikira group y'abakajumba eyabambidde n'abala okujja okulekanya mu platform ti batusosola kuzanyisa ku bwongo kulozesa nti balina ebizibu no batula at night ne batandika okubala kiki tugenda okuzzaako kubuzaabuza bannayuganda ne batuuza meeting nga bakimanyi bulungi nnyo kubanga mutemusobola kutegeera yensonga lwaki babatega ebivulu on daily basis yensonga lwaki babatega ebintu by'obuseegu era ogenda okutuna gurupu zitambuza obuseegu bwebo kyebaagala bateeka mubere awo nga mulimu deception yensonga lwaki bagashumba omulimu gwabambidde n'abala abanyarwanda batambula bogere batusosola teri abasosola ekyo bakidda deception mumulowooza nti tebababonyabonya nedda bazanya muzannyo guli kubalaga nti waliwo ekifaananyi kibasigibwako nti mubawonyezo no kumbe batuula ekiro ne bateesa tugenda tuzanya kutya muzannyo guno bwe batebaguzanya ekyokulabirako mwenna wanti wali atalaba Titanic mwalaba firimu ya Titanic mwagira bali mukaba amaziga nga mukyalina laavu eri enkadde yammwe enkadde laavu eri enkadde ne mukaba nanga abantu bafiridde mu nnyanja wo singa bakulaga bazanya bagizenjira mu swimming pool kati gwe ali ku TV ngulaba Titanic amaziga ne gakuluma n'okwatibwa n'ennaku bannanga abantu bafudde kati abanyande bajja okubazanya ekintu mugabanda babaponyabonya kimanyi babasosola mu making kyekiri ekibeere wabo mu kiro nga batudde bateesa biki bagenda okukola bannayuganda kati yenjawulo yeeyo gwanulabe ekifaananyi kiririyo bannaye naye bo mu making eri bakulaga making n'otegeerako ebibapulaning ojja kutya kati kyenkugamba ngezezako okulaga ekifaananyi ti tulaba firimu zinyingi series nyingi naye bwe bakulaga making engeri gye bazanyamu firimu ezo oyinza noga sigenda kuddamu kola firimu bulijjo mbadde simenti bati bazikola n'onyiiga n'oyagala n'okkuba TV ogyase kati nabano kye bakuzanya ekintu okulaga nti waliwo Museveni simanyi basosola Abanyarwanda no bali be bamu naye wano bakulaga ekintu ebyo byonna bizanye script mpandiike be balina ne ssente babalina bamanerenda bagamba nti nkuwakamyo nkuddiza nte yensonga lwaki bamanerenda bona basinga bagwanga eri Banyarwanda akujjako ndaga muntu n'owandika ntunze n'ajjako essimu wayita ebbanga ne bogenda mu kkoto sobola muwangula ekyo mukigezo kitegeera bewe nnyini akakabinja k'Abanyarwanda akabaza ne batusobola be bannannyini manerenda kampani zonna kyabalimu okutegeera bali mu kubazannya jangu okwekule ne muganya okutegeera babazannya teppo weewuunye kyali kizibu nnyo okusanga omusoga n'omuganda nga bakaaba obwavu the main target bategetinga nnyo busoga ne Buganda ne kati kyayambuse ne mu bagisu gye bali eyo bakikola kubanga the main target kati zebaagala oli Salimu Sale yagenda mu north 60% amaze gy'okyupayinga agitutte wano mu Buganda mukyalimu kali resistance ne temunda kitegeera kati kampuni zo genda ono gy'oli manerenda yenna yeyo gurupu yaabwe nekimanyi okute yeyo gurupu bonna baga nti musome basosola be bannannyini kampuni zonna ezammanerenda ani abo wa ssente Museveni kubanga kibalimi okutegeera
kati njagadde bategeeza mujja kitegeera mpola mpola ng'obudde butuuse so olitaddawo n'agamba nti ate simanyi lwaki oyogera ku banyolana no tusobola kubanga ebatutta tewali wano omuntu atta munne Uganda munne bonna bw'otunga abantu abakubye amasasi abakuba amasasi this week abakuba amasasi ku Acacia Mall bonna amanya bagajja nga bakubye amasasi bonna bantu baggwanga lirimu system okumanya abantu mwera namwe temubawo kutegeera nazi zikunonga amasomero gonna institutions ziconcentratinga ku kintu kyekimu bakiyita to provide education material oba knowledge nga amasomero tegeetaba mu business yonna business okutunda rimu okutunda ebitabo okutunda toilet paper okutunda biki okutunda uniform okutunda byonna ezo business zakolebwanga bweru w'amasomero kubanga abazadde ze business baali bakola n'okubajjako business eyo kati mu masomero batunda limu batunda ebitabo batunda toilet paper batunda enjeyo batunda uniform batunda buli kimu kati buli business zonna bagenda bazibajjamu mpola kati gwe notasobola kumanya kusobola kusooka kusoma bwongo lwaki kati amasomero ate business abazadde ze baali bakola okufuna school fees ate lwaki amasomero ge gazirimu nakyo temujja kitimwakisoma kitegeera ne bakola ti system education empe gye baleese osasula school fees omala musasula bagamba twetaagayo sente nabazita za skilling $15,000 kati on top of the school fees osasula millioni emu ate essomero Ministry of Education ejja musolozeeyo sente endala za skilling the extra activities zetwandisenga technical skills zebalina okusomesa omwana ng'akyali mu ssomero kati nazo zirina omutemwa gwazo teziri part of the school fees era bakuweereza sacula y'omwana kubeerako sereza skilling so nga tebabanga bakiteeka nti kiri part of the education kiri part of the syllabus skilling yali badde ali ku school fees zennyini nakyo temwakimanya babasomesa ki kuba temwagala kumanya oyina akugamba sasula development fee abaana badde essomero lutandikawo nga abaana bagenda somera miti sasula small bus contribution nze omwana owange ate nkwate sereza bw'ava mu ssomero mugenda kunziriza sente ezo development fee omwana ava mu ssomero lyamwe ng'avudde mugenda kunziriza sereza development fee kiki nemutuuka okutuma omwana gundi polish nene mutumira ku items zemwagala kati mwe sente ezammwe zikola kintu kyekituufu school fees akola mulimu ky'omutuufu development fee simanyi okugula basi y'essomero kasasira ali ogenda okusoma school requirements zokka linda kukatika nsooke kumenyera ekigambo kino bayinza okugala school fees wa $1,500,000 school fees $1,500,000 ne balyoka bakuleetera school requirements zokka nga thiri was almost million number school requirements zokka kati bawala college balyoka bakugamba nti omanyi nti tuyina V3 mu ttaamu V3 ekitono nnyo ku masomero g'ebisulo omwana osobola omusipendingako $40,000 ekitono nnyo ku vidi $40,000 kati okulera kombesi wani kuli wano amasomero gonna gasinga mu nsi yonna galina ttaamu omwaka Uganda tukyali ku ttaamu 3 kati omwana agenda kuyamba ddi muzadde we afune school fees ezimuweerera mu ttaamu eddako era omwana agenda kuwummula ddi wana abazungu bakugamba omwana asoma ttaamu 2 ezo omwana afuna etaimu emala ye kennyini okufuna emyezi gy'agenda okukola mu factory be wantu wonna gy'agenda okukola n'asigala ng'afuna skills endala ng'ate asobola n'okuba ng'alina pocket money obuwe bakusomesa ttaamu ezi 3 ogenda okuvaayo nga windo zaayita kuba tebaagala kukyusa 1 buli lunaku Uganda buli mwaka Uganda efulumya miliyoni ezisukka 5 ez'abaana abasomye kale katuge tusaleko buli mwaka Uganda efulumya abaana abasomye okuva
ku certificate okutuuka ku degree okutuuka ku masters katugamete kitono nnyo efulumya miliyoni 2 ng'ogassa institution zonna university zonna vocational schools zonna ng'ozigasse bayinza okuba nga omwaka bafulumya miliyoni 2 ez'Abannayuganda abasomi nga balina certificate diploma balina degrees masters nga bali miliyoni 2 nze nkubuuza wali otuddeko n'obuuza nti abaana abo n'abakyala bafuluma bakola ludda wa wali otuddeko n'okyebuuza abaana abo bakola ludda wa njagala tugende empola tusigaze dakiika ntono njagala otule wansi weebuuza osasulira school fees omwana okuva ku nassale n'atuuka ku university n'afuna diguli ng'owuwo just omu kati olina abaana bana bonna bawedde diguli bakola ludda wa ku bwesedde n'obwesedde bw'abaana bali ku university basoma ne ku technical schools oba ku vacation schools abaana abo bakola ludda wa emirimu giri ludda wa mbuuza tusigaze dakiika 9 abaana bakola ludda wa emirimu bagijja ludda wa nowalira omwana afuna diploma omwana afuna diguli mwana agenda nakola bwa security nenga singa yakimanyira olumuntu agenda kuwira wa security kuyani badde yagenda dda nze government ng'ekyuse ngenda kusuggestinga Ministry of Education and Sports bagijjewo tudde ku system y'abazungu gye bali basoteka ya vocational training skills centers abazungu balina ekintu kimu nti buli mwana bamanya kyasobola okukola ne bakimuteekamu najja nga akikola yensonga lwaki tolisanga muzungu nga pulamba ate nga akusiga langi nkiddamu tolisanga mwana muzungu pulamba ate nga asiga langi tolisanga mwana ng'azimba bulooka ate nga yakomerera amabaati tolisanga olinga dureva ate ng'omusanga ate simanya aweereza musenyu ku tekiriijo buli muntu ayina specialization olioba yasoma kuwayalinga amasanyalaze strict wa amasanyalaze bwawa ya specializinga mu kusereka specialization eri mu kusereka bwaba ya specializinga mu hotel management specialization ye ndi ali mu housekeeping ali mu kiyungu ali ku reception nga ye ya specialize naye waffe osoma subject ku subject n'okukakkana nga tolina kyofunyeemu kati kyekizibu kye tulina mu Uganda eno mu nsi zino driver abeera professional mu Uganda basinga obungi bonna bali professional by experience nti avugidde emyaka 3 olumwe ng'otuyita experience driver naye wante bakukwasa driving license nga toli menti kuba kintu ekyo kati kyekizibu kye tulina n'osanga kati Uganda radio ziriko ba unprofessionals balamu yakola radio 4 yatandise okulipulwinga ba TikTok atalina adde ka certificate ya senior 4 azze kuba amusindisa akole propaganda ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kimenya mateeka oli najja nga talina adde omulimu gw'amanyi wadde kyeyasoma n'omuteeka mu poliisi kubanga mwana wagamba noogo bajjuza bujjuza banyanda nga ba indigenous Ugandans babasindika Somalia babasindika Mozambique kufiirayo bali Congo kati kino jala kitegeera olwaleero banyabule bassebo igiriza omwana wo byokola muteeke mu buvumu asobole okweyimirizaawo school fees musasula luzungu temusasula kuyiga nkiddamu
abazadde mu Uganda school fees musasulira abaana kumanya lulimi luzungu so si kuyiga na kutandikawo mirimu oba kutandikawo kwekolera musasula luzungu kubanga ye system omuzungu giyalekawo omungereza n'abasibe bigere ewawe teriyo ewawe omwana asoma ekintu kyagenda okubeeramu bw'aba yinginiya atandika yinginiya Moba mugula luzungu millions and millions of money muguza luzungu si skills abazungu basomesa skills bumanyiriro basomesa muwama mutandika luzungu wana ngafu luzungu bwamala maliriza agenze Dubai agenze Korea agenze Ruddawa ngamanyo fu luzungu akola ku reception kubama tebamuyigiriza kikyasobola kola era tewale mwana sitasoma omwana musomo kutaga musasula luzungu amasomero ge Uganda gasomesa luzungu tegasomesa kutegeera n'abaana kwetandikirawo mirimu nno basomesa luzungu ekitali mbazungu abazungu basomesa buyigirize na kumanya abaana kye balina kukola ngoyagala kimanya genda ku YouTube genda ku TikTok onoonya abaana be China abato bakola mirimu ki abaana be India abato bakola mirimu ki abaana be Japan abato bakola mirimu ki ezense ziri mu Asia ne mbazungu mujja tegera nti oluzungu mutekamu sente za mwanga lulimi musasula lulimi emyaka 18 osomesa omwana musomesa lulimi nga talina kyamba era ngoyagala otegera ofuna obwongo ve Makerere ne degree yo ogende Bungereza osabomba jaga ati mukulu tewasoma olina okuddayo osome Bungereza kolonewo eyakuguza oluzungu kwata mukatono ngoyagala otegera bege byakugambe bino vende je university gende Makerere university gende Bungereza oba mu America ne degree yo osaba mulimu gwasomerera bagenda kuzza botasoma myaka 2 ogenda soma myaka 3 nchiddamu ngoyagala otegera musoma mazambi gende Bungereza ku kolonewo eyakuleta education system ovene degree yo ogende Bungereza osaba omulimu owulire kibayite endirimbo mwemwe buzabuzanyo nga bafuka banaaba oluzungu lulimi si kutegeera ngogambye ngoyagala okutegeera vane degree ye Kampala gende Bungereza omukolonewo eyakuleta education system omusaba mulimu ne degree ye Bungereza bwanaaba akwadde omulimu agenda kuzaamu ekitono nnyo emyezi mukaaga ku myezi 11 gwe mwaka oddemu osome kebera America kebere Canada gye boogera oluzungu ojja tegeera nti temwasoma mubadde mumala biseera emyaka nyina gye musomedde gende Nairobi ngoli ovudde Makerere bakolo development center ogenda osaba ofune further study bajagandize papers zote ziwula dayo osome tukwate mugishitegeera mulyoka mutegeere nti Uganda education system nfu nkuwadde example entono ennyo gende Bungereza omukoloni yakuleta education system ogenda degree ovudde Makerere okuwalaga nti osomye genda n'ebijoowo bine mwambala bine magandula gamuyambaleko n'enkofiiro teko ne sapulba n'emidaali ogende ne swaga ne parliament ze nasomye degree otuuka lumuzungu nti agwani nze Kakeeto Mr. Kakeeto tukuyambi bitya anti munnange nze nasoma mass communication ninamu degree esooka mu Makerere University okay no problem ngagamba we are very sorry empapula zote ziwera olina okuddayo osome wane byemwasoma tebiriyo byemwasoma tebiriyo n'omuga wangi byemwasoma tebiriyo ddayo osoma badde wammwe nze era nasoma ndi dokita bagenda kugamba amahamba byemwasoma tebiriyo ddamu osome otuuke ku bagita na standard ng'oyagala otagira nti ebintu byomwe tebikola bintu bw'oba osaba visa ya America oba eya Bungereza balina okuddamu okusomesa oluzungu ne mu America lebuuzo by'oluzungu bibatuula ebirala naye gw'ogamba oyogera luzungu nze nsinga okwogera oluzungu mu Uganda mu America waliwo ebibuuzo bisooka okutuula eby'oluzungu bagala okgenda ku professional occupations oba jobs olina oluzungu lolina okusooka okutuula mu America aziwere Canada ne Bungereza ne twasoma oluzungu tumanye lulimi just lulimi wabula okutegeera ne standard bali kubasomera byanjawulo olyoka otegeera nti musomera bwereere abaana mba equipping ne magezi amazaale amakole
abaana bakolera obukadde bwabwe n'obuvubuka baabwe nga balina basobola okukola. Omwana bakafulu mukuba buloka, kafulu mu kuzimba, mu kusereka, kafulu buli kimu mu kimutendeke nga akimanyi kuva buto. Nebino byokusoma oluzungu. N'oluzungu lwomwogere bungereza tebalumanyi kubanga abangereza bennyini balina ebitundu batuuka nga olumu tategeramu ne luzungu lwayogera. Ne mu Amerika azuule bwe kityo bwe kiri. Kale, ebisiga tunabyogera ku Sunday bwe naba nfunye amaanyi Mukama bankumi atakuuma mirembe. Goya kapa ku graduation e Makerere jo. Kwata gende bakuviza ogende bungereza oloba ofuna omulimu olwaleero. Bajja kugana oddamu osome. Ekitono nnyo myezi 6 ku myezi 12 ku mwaka gumu n'ekitundu. Oli okweyire mu system bakukkiriza okukola. Owocho wakanamu joga nti lumbu ya nnimba sikulimba gyebiri. Video ewedde Mukama bankuumire.